y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Akanyomero entambuza y'obulamu mu programu Sumulula we tujja tutunulire ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero is World Malaria Day. Kati kyanzijukira mu ssomero. Saimo mwasomanga ku World Malaria Day. Nasomera malaria yazze. Mutu mwalina musujja gw'ensiri. Tebabakeberanga. Tebabawa net ku ssomero. Nusa naye yaliyo malaria ludo twabisomanga. Twabigiranga World Malaria. Female anopheles mosquito. Twabisomanga. Then Nazirian mosquitoes endala. Stages of female anopheles mosquito. Then tusoma stages eggs larva. Netujja paka ku mosquito. Olunaku olwaleero World Health Organization mu mwaka gwa 2007 baluteekawo ng'olunaku olw'okusomesa abantu bategeere ate bannyonnyoke obuwanvu obukko obuufu n'obubi bwa malaria. Nti omusujja guno bagutunulira ng'omusujja gwa bulijjo. Nti edda nga bw'olwala nga balaba oli mulwadde ne bakuteekako ekiwero naye gwa malaria gwo tebaguzannyirako kuba gutta. Malaria mu lunaku lumu we baba tebakufuddeeko. Malaria atta. Kati bantu bangi abafuula omusujja gw'ensiri. Era research alaga nti abantu biliyoni 3.3 be bantu abali liable okuba nti osobola ofuna omusujja ate gusobola okukutta. Be batasula mu butimba bw'ensiri, be basula mu bifo ebitali bisaawe, be basula mu bifo ebirimu ebidibadiba enzizi ezisobola okuzaalira, basula mu bifo ebirimu green omungi ng'ensiri zisobola okubeerayo. Okuzaaliramu zibika amagi then ensiri ne zirabika nga zeyongera. So be abantu abasobola okukwatibwa omusujja gw'ensiri ate tumugenda omumalizanga ffenna. Oyinza okuba tolina kidiba kikulinaanye naye ng'olinaanye oli mu green. Olinaanye omuntu atafa ku mazzi drainage system ye. Y'abantu bakyayiwa oyiro mu binnya by'ebinaabiro. Balina okuba nga bakyamuyiwamu naye ennaku zino nga septic tanks ziri buli wamu. Nga septic tank bagezezzaako okuba nti ebifo ebisinga birina septic tanks. Otyo. Because oil yo yatta amagi negabanga tezissa ziba tezissa negafiirayo nezitayalula. Malaria ayina symptoms nyingi naye ate nga tetunatunulira symptoms zino eno tulina tunulira biki ebireeta malaria. Ensiri ezo Saimo zaabagambye tusaawe we tubeera. Oyina ekisiko kikusaakaatidde bannange. Oyagala kufuuka chimpanze nti weetaaga kubeera mu nsiko. Aliwo ekigwa ku bavubuka nti munange oyagala kulaga ensi nti gujja wakubeera temumanyi kulima. N'obuuka nsiko okuyingira ennyumba yo ne bakutenda obuvubuka. Malaria asobola okutransmittingibwa okuva ku maama to the unborn baby. Singa oba lubuto ng'olina malaria ne batamujjanjaba osobola omusiiga omwana. Meaning nga tugenda ku antenatal make sure buli kikuluma okigamba omusawo. Tuve ku kuba nti bannange anti omusawo nabadde ngenza tekebera lubuto lwokka bw'oba oyinamu omusujja omusawo gumugambe. Kyokka ate tekyandibadde kinyuma maama alina olubuto okuba n'omusujja kufuna kirwadde kyonna basically. Tuyinamu blood transfusions. Abantu bano abatuuka nga oyina anemia oba n'otuuka nga weetaaga omusaayi osobola okufunira malaria mu blood transfusion. Kati waliwo banene abeesala mbu twesala ne Saimo tutta omukago. Abo nabo tubasobola okwewa. Eyo teba transfusion. Simanyi. Naku zino ebirwadde biyita mu musaayi bingi. Omukago tuttagwa ku mutima. Waliwo sharing needles oba empiso zino. Edda nga bafumba empiso bakyabikola ebyo ebintu. Ne bagitukosa. Tokyasobola kuyuzinga mpiso. Buli bwetuuka ako keegira kakya. Ebanga eyingiddemu empewo. Bw'okuba empisa luleesolo wali osobola ogiruyuzinga naye kati baagireeta nti bw'eba emalayo bw'eti erina kali akantu oba ekakubeeteka pa nga tokyasobola kuddamu gikozesa bw'eddamu tekyasobola saakinga simanyi kigezangako naye akaako kenyika pa eba tesobola kuddamu eba eweddeyo. We thank God because naye tubadde tuluddewo simanyi lwaki oba gwadde wasigalawo. Tuli mu myaka 10 bukyanga tuva mu kuluyuzinga empiso. Nedda nkijjukira nga mama nga ebisanja bibiri President Museveni nga atuliko. President Museveni atusize ebintu. Symptoms oba obubonero obulaga nti olina omusujja gwa malaria. Fever
omanya abantu abamu balowooza just having enjawulo ya fever ne malaria yeriwa fever guba musujja lwa Africa tintu akikwata obanga ayina ekitengo nofuna chills nga okankana ngoyocha ekyo ebikawa bikigoba batya ekitengo ebisimanywa mululuuza kigaji bye kigoba buli wonywa ekikaawa omubiri ogukanga ekibadde kikukanga ka malaria nti tujjawo just kino ekibadde omwana ye akankana wana juka boya omubiri ogukanga guddayo gusobola okustabilizinga ne guddayo biruma naye omusujja guluma n'owulira ng'olina joint pain gulumya ennyingo ne muscles ekirala kyenjagala obbuuza ekyokwebika omukeeka ng'ekitengo kizze kyavaawa ate ogwakatungulu ng'omwana afunye yaabwe ng'alina omusujja nesansi w'abaganda temunaye nga bikola tuyina okukoowa oba fatigue bw'oba olina omusujja bannange gukuba obanga omukuba ekibooko then ate omwoko n'ogattako abdominal pain like ofunanga muno mukuluma nga buli kimu kikuluma omusujja gudisorganizing omubiri gwonna waliwo ogwo omutwe ogujja n'omusujja that headache hits different nti bw'ogutunuulira n'ensi owulira nga simanyi nangeri ya kinnyonnyolamu there is vomiting ne nausea naye si buli omuntu aba n'omusujja afu atera osesema however kyeka wekituukawo oba mulwadde ddala ebyaddala nno ng'ogenda kuggwaawo then waliwo eyo dry cough oli n'omugamba genda mu ddwaliro nagamba edda just akafuba kannuma wano mpuliramu olusujjasujja n'omubuuza gy'obeera muyina ensiri gyeziri ntonotono naye nga akafuba ako ebiseera ebisinga kaba tekazze kokka omubiri already guli infected so please go and get checked tuyina mu rapid heart rate ng'omutima gwo gukubira kumukumu then n'okussa omukanga gwokya ng'olina rapid breath ate eyokya nedda walabaddeko n'essenyiga ng'ossa ng'olaba byossa tobitegeera kati okwokussa ng'olina omusujja buli kimu kiba kyokya n'omukka gwossa guba gwokya bannange ekifuba tukyogeddeko olubuto abasinga bamaliriza ayina diarrhea ne bagamba omusujja gwamukubye mu lubuto n'ofuna obutuuze mu manjo naye bannanga ebiseera ebisinga bwe tutajjanjaba musujja guno tutera ofuna ebizibu ebiguvaamu biriwa wadde ng'abantu abamu babi ignoringa kati nga cerebral malaria omanyi nti ennaku zino abaana ba cerebral malaria rate egenda yeeyongera ogw'okubwongo nti ogenda mu ddwaliro there's a time I went to hospital nga pulses zidabolinze like entunnunsi ne bagamba otuule wansi n'owulira kati owulira pulses zidabolinze n'ogamba aya kati omusujja gugenda okuninnya ku bwongo already nkolanga ayina ekinninye ku bwongo kati omusujja we gunannyongerako mba ngenda kugwa ddalu so tujjanjaba omusujja ogwo kiva kugugayalirira nammwe abaguwa pain killers oluwulira nti pain ekendedde yes simanya ni yakaleetaako mbumuwemu ka panado mujjako era ku makya nga mutegedde ekimuluma naye nga temperature esalika egenda kale bwe baba mwadde ka panado ako osobola okusala temperature naye gwo ne gusigala nga guli mu kuaffectinga bya munda ne mumaliza nga temperature temugirabye naye mugenda omutwala mu ddwaliro nga bigwonoonye munda bingi anti kati complications awe tufunira breathing problems kuba amawuggwe gagenda getting clogged omwana ono tassa bulungi so abaana tugende tubakebere ate we tubawe eddagala eribawonya so si eribaweweezaako waliwo organ failure nti ebiseera ebisinga tumaliriza nga liver ne kidney zifailinze naye ng'ekyazireeta kigwali musujja gwa malaria gwewawa antimalarials zino entono nga dozi tewagimalaayo tuyina anemia nti otuuka ng'omusaayi gw'olina tegukumala because oxygen atambula tatuuka bulungi ku mutima atambulira mu musaayi nga tatuuka bulungi ku mutima otuuka n'ofuna malaria recurrence oba malaria ono bw'otamujjanjaba kutereera oba n'akuggwa mu musaayi beba abantu bawulira no bagamba oyo alina chronic illness egenda bw'ekomawo alina recurring infection oba omusujja gw'oyo teguwona
nti guno omwezi obadde mu ddwaliro ne bakuwa ennaku 3 owone n'omirako 2 anti owulidde ng'oteredde eddagala ddala n'olitereka n'otalimalaayo meaning tumalewo ddoozi y'eddagala baba balikuwadde nti lya nnaku 3 nsaba tulimalewo. Tuyinza kwewala tutya omusujja gwa malaria? Saimo yabagambye ebisiko ebikuli okumpi nsaba busabi tubisaawe. Toyina ky'obyagaza, yes we are conserving, naye ate waliwo ensiko nga si kibira nti tukyetaaga. Ensiko tuzisaawe. Amazzi agakuli okumpi simanyi lwaki galegamyawo. Ensiri zino zibiikiramu n'omaliriza kale gwe nga nnyini gaagaagala. Ensiri olumu tezizze nawuwo o infecting abaana banne. Pipezo banayize tukozesa okuŋŋaanyizaamu amazzi olumu tuzikwata bubi ate ensiri nezikoze okuzaaliramu. Vaccines tuyina eddagala ery'enjawulo erijjanjaba malaria nti genda mu ddwaliro waliyo antimalarials waliyo infusions nti bajja kukuba empiso oba bakuwa amakerenda agagenda okuyambako okuwona malaria. Banayo omuntu obanga okyali mulamu nga watandikira ku chloroquine quinini nodda ku quinini nodda ku kama queen nodda ku fansida ne tuddakaawo kyekyaddako fansida nga avuddeko nga tunadda kowatem yaddakaawo mujjukira nga bamukuwa chati namba kowatem akyaliyo kati waliwo eririya waawe eddala awo nga tonnawo nga tonnafumbirwa olimbamu. Twesige mosquito repellent. Twesige mosquito repellent. Gwe asobola gifunako access nsaba ofune mosquito repellent. Ezibeera mu nnyumba. Nezikola. Ye. Tata zikola. Zikola. Just lwakuba nti za bei. Nengendo zukka nga nzimbye. Nga reactinza ku mosquito repellent oba ensiri zennyini zeka zifuwawo. Nezifuna weziruma. Cause repellents za njawulo waliwo ey'okwesiiga then waliwo n'eza plugins eza socket. So funa repellent ejja kuyambako nga bwe tulina insect repellents mu nnyumba nti totera kuba na biwuka ebyo biyenje biwuka byonna ebibuuka n'ensiri tuzigatemu. Waliyo engoye zirimu chemical emu nga repellent naddala abantu abatambuze. Bw'olwambala ensiri tezikuluma. Naddala abantu abava mu nsi nga ensi z'ovuddemu kati ng'abo abazungu bw'ajja wano bo tebamanyi ensiri. N'ajja wano ne zimuwa n'akeera ku macanga alina waggulu n'alwalirawo kuba immunity ye teyazimanyira, so engoye ezo tuzettanire. Tuyina preventive medicine nti waliwo eddagala lye bakuwa naddala nti bw'omanya nti genda Uganda mu mwezi ogw'omukaaga kati ng'ogende wa dokita wo nga kati n'omugamba ngenda travelinga naye bwe nasomye bali balina risk y'okuba nti njafuna malaria n'omumira nakubeera eddagala eryo n'olimira ne likubeera mu system. Tuyina sleeping under a mosquito net. Bane muswem butimba bw'ensiri. Butimba bw'ensiri lwaki mu bufudde decoration. Ale ne kibalemesa okusula mu butimba bw'ensiri okimanyi. Tewagala kunaaba kiro. Naaba. Saimo. Bw'onaaba tosula mu kati nakusanga wa. Bekwasa nti ojja funa ebbugu. Teekayo akatimba kale teweebikka. Naaba. Teweebikka. Government guno omwaka egenda kuddamu egaba obutimba. Balina we batugabira obutimba awo nga gwa Katala. Ngoino registering of no butimba. Lwakuba tebwozeka bugumu bulala. Buno bwasembayo bwakyuka mu quality. Quality yasembayo. Ana ebukusikiriza okukola nasale bed. Naye nga ate ekirungi kyabo kya babu tuwa kola gundi. Kusulamu. Lwakuba bugumu bulala. Bwali bugumu obwo waliwo season yajjanga mune waliwo obwaddakawo. However bakuwa kasimba k'ensiri kano abamu bagamba kasuze wabweru for about 72 hours. Tokateeka buteesi ku mwana. Waliwo bakina ninala joyinza okwasimula wiki namba. Tokateeka buteesi ku mwana. Then oba kanyike mu omonegic then okoze okanike mu kasana. Yes neti ekalira buli wamu but kanike kayitemu akasana. Eddagala lino libateekamu si buli omuntu asobola okubeera nga alibeeramu. Nenne bakabya mu katimba eyo nkulu nnyo. Akatimba tebakebikanga bulangiti. Raising a net. Tekukoonako. Tekoona ku mwana. Kuba ensiri ziri simanya ani yaziwa tactic.
ensiri eruma kubanga okeba kamwe obubi kakati kano wakasiba bubi mwami gundi yakatimba ko wakasiba bubi kawanike mukko kati ako kalaba emikisa gyokka kubamu okugulu ne kafuna ekituli nako mingi n'okuba nti okassa engeri gyakebakira lwaki obutimba bubeerako n'ebituli emitwetwe sayimo buba bulinnya nnyo emiteetwe tukyanoonyereza kiva ku ki ate n'okuba nti abantu tebasala njala akantu katimba neno nayizo omuntu ayoza akatimba ka gavumenti nno naye abawaaba n'olwala encaca n'enjala nakyo kiba kintu kirala naye kateekeyo bulungi anti kajja kuwa emirembe kuba tikakusemberedde neryo ebbugumu lyemugamba like togenda ddiwulira kuba waliwo n'okwebaka waliwo otuka nga toyagala nasuuka kukoonako so akatimba kano kamalako emirembe ng'olina ekikoonako naddala ku matu kimalako emirembe. Research has it nti mu Uganda bali mu kugezaako kutondawo ensiri zirwane ne zino ensiri nga ziri lab developed or manufactured bakole enkazi ati female eri enkazi kati bakole ensajja anti bagamba leeta maama wo ne taata wange beekube kati tufe tukole ensajja egende ewaseeri egimaleko pulaani ejibuzeebuze abatujjako za mmese ku nsiri batusse busi naye kize good idea kati tuyinamu abantu betutunuulira nga ye risky group okuba nti malaria abantu abali mu bwerinde bubi b'okulwala obulwadde bwa malaria n'abayisa bubi bebaana abato bano ba below 10 because the risk ya cerebral malaria actually eri mu myaka egyo between 0 to 5 abo like tuyina okubeera very cautious naddala ng'olina omwana infant ali below 5 tuyinamu abakadde like the elderly nti bano bajjajja baffe kati awo ensonga y'emyaka tulina ogimanya abakadde naye nga babba emyaka kati ate nga yeeyisanga muvubuka so omanyi nti okuza otuse emyaka gy'ekikadde wadde wabba emyaka sola mu katimba k'ensiri tuyinayo abatambuze o travelers abava mu nsi ziri ze tubadde twogerako nga bo tebalina malaria so nabo bali ku risk ey'okufuna malaria amangu then tuyinayo omwana ono atannazaalibwa oba ne omukyala ali olubuto bw'aba lubuto sayima abagambye make sure toyina kintu kyonna kikuluma omwana omuto ali unborn child ali mu lubuto olwo alina risk y'okufuna malaria kuba mama kwalya naye kwalya leero nga tumaliriza akanyomero ako mbakutira tufune obutimba bw'ensiri si kwejalabya si design naye omusujja gwa malaria mubi gwa bbeeyi ate gugenda kuvaamu ogwatandika ng'omusujja ojamaliriza alina complication etategerekeka ekidiba kyekikuli okumpi nsaba tukijjemu amazzi ago abalabi bansabye tusabe bannaffe abaddukanya ziroogi batutereko obutimba mu loogi banaye ensiri zitulumira eyo ate ensiri eruma kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.